mu nkuba ey'amaanyi ebadde egenda maaso n'okuba nti efudemba mwana mulenzi Alien Skin agenze maaso n'okuba nga atuusibwa ku kooti ate era mu bukuumi obw'amaanyi. Katusooke tufune awo tugende maaso n'okuba nti tulaba embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula ku kooti. Brother, tugenda gye. Kwenyigeko mugezeko kwenyiga. Okay, well, fine. Tuwanvira. Bana itwefu. Abaye mpola. Abaye mpola. Temugenda. Bone. Afanda asaze watu yimiriremu. Silamu. Angela kabonero. Alafu watano. Kenda kutambulira kulai. Amukadde ke kamu munnamateeka wa Alien Skin wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Julio Bodegaard we agenze maaso n'okubaako obaka bwatuwa obwandiba nti bwogenda maaso n'okuwuliriza buyinza okuzzaamu essuubi. Basobola okumweyimirira abasobola omukubiriza nti kooti wewe mwetaaze asobola okulabika eri kooti emisango gibavunaanibwa kooti eno erina obuyinza okugibulira so tuli buli muntu alina eddembe ly'okusaba bbeeyi naye nga discretion eba ya kooti okuwa oba obutakuwa naye tulina essuubi nti sinziira okwetegeka kwe tutegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe. Akigambibwa ati nno akomawo okuwulira misango gye baateeka ku guli egy'ensanja omuntu talina okutya nti nno bw'anaagiwulira ate bayinza omumuzzaayo abivaamu bati nga mugenda ssaba bbeeyi olwedde omusango gwalina olwedde ati bw'osaba bbeeyi kooti esobola okuwa obutakwa bwekuwa ogenda waka oba tekuwadde ekuzzaayo naye nga tulowooza nti kusinziira ku abantu be tuleese okubeyimirira bajja bbawa bbeeyi. Kanso mulwano omusajja tumwetaaga. Kooti yasalawo n'omutunzi waffe era yasalawo. Asalewo bulungi leero. Kanso nga gwe lead council requirements nyingi nnyo eziseera ezisinga eziba zeetaagibwa okubanga omuntu ayeeyimirirwa. Olowooza abantu bonna bwe mwaselectinze buli kimu bakirina? Empapula zonna tuzirina ekimu ekyetaagisa bakimanyi obuvunaanyizibwa bwabwe twabubanyonyodde bulungi nnyo ne maama wewe omu ku bantu abaze okumuyimirira so tusuubira nti
kooti ejja kusanga merit mu application yaffe. Omusango gwamutwaza e Luzira mulala nnyo kati ate ogw'Ensame ne gumusangayo. Waliyo keesi endala yegasseko ku ezo? Keesi ziri ezo bbiri zokka. Keesi bbiri. Bw'atyo olunaku olwaleero bwe bamusomera ate nga omusango gumusomeddwa leero takkirizibwa kufuna bbeeyo, ki ekiba kiddako? Emisango gyonna gikkirizibwa okufuna bbeeyi gibafuna kubanga twagirabako era gye basomera Julio suubira gye bagenda omusomera leero. Tusaba otunyonyolemuko wano. Weyagenda bagamba nti balina mukomyawo nga 9 kati ate guno bamukomyawo omusomera guno omusango omulala. Tekiri nti we banaamusomera guno alina okuddayo ate akomewo nga 9? Kooti yeesunga production warrant buli omusango bamusindikayo luli ne bamugamba akomewo leero nate n'ogwagiriyo nagwo ne bakwata janinga leero, so emisango gyonna bwegiri leero. Mwakwata omutunzi wa nyaanya oba oli celebrity era abantu balina obeerawo okiraba so byemuwandiikamu aba media ne mupositinga nga mukuba alien skin asigaleyo mu abaleeta ebizibu booli akiwandiise n'akiteeka ku mukutu gwe ab'amateeka bonna bakifunye ekiwandiiko. Kati gwe bw'obanga wakwata alien skin serebu wa Uganda abantu baba balina okujja okiraba kati bwe abakiwandiise baba bagezaako okukomerera oli asigaleyo n'okunafuya bano abamulwanako nga bafuulifuga bakiwandiise kiwandiiko bakiteeka ku mukutu abasinga bamateeka bakiina nga fuulifuga wakoze abantu n'akabinja ke bajje bano bekalakaase ekitiwe kiri bati abaana bakakkamu teri mwana yekalakaasiza abantu babo batudde balinze mukama waabwe watuukira n'abala abayimiridde eri wabweru yamu abaleese embeera eyo gaali naye embeera nga bw'ogiraba osuubira ki? Ffe tusuubira alien ajja kuvaayo lwa nsonga kuba teyatta muntu tuwulira omusango gwakubba ssimu waliwo abamulwana nga bye balina okukozesa. Alien skin alina Range Rover erabirira abantu 50 bwe yajja mu ghetto abaliisa abasuza alina contribution nene gyagasse ku ggwanga lyaffe Uganda ne MP wa district tasobola kulabirira abantu 10 but alien skin alabirira abaana 50 ba ghetto youth so kiba kyamaanyi nnyo asooke kwate mukama wange furufuga alikuba mukwate yes geno so alien skin contribution gyalina eri eggwanga nene ba MP betulonda tuwa obululu tasobola alabirira abantu 10 mu makage but alien skin alina bageto youth abaana 10 ago balina family bazirabirira abaana abawa sente. Waliwo ministry y'ebibateberaze tasobola kwata sente nezibwako alien skin but ye bwakwafunye nga akasente kafunye nga gyalabirira bana Uganda so abana Uganda mwejjemu omutima ogwefutwa alien skin tumwagala ngaze franka n'ekimwegala. Oli president wa TikToker alien skin yajjanga TikToker era mumbeereddewo ne kusaidia abayimbi tetunabalaba abayimbi bamubeereddewo kiri kigambi abana Uganda abayimbi waliwo ekizibu kye baali bafunye alien skin yajja najja wakabuli ako n'alaga nti omuyimbi asobola kwetegeerera mu media omugondi mu bintu by'abayimbi n'akitereeza batekulaga abayimbi ng'ogyeko gundi King Saha gundi ani Bebe Cool kwa yali kumulwanako ne Ronald Manja yapostinze n'agendayo kuziza bafana n'abamwe bali abamulwaniridde bakyesubira bali mukubo ne David Rotaro subira bajja bali mukubo bajja sijja kulenya bayimbi simanyi programu zabo bati tebakende bati bajja twala bakumidanga bapostinga mu nteekateeka eno ey'okwagala okumugjayo bantu ki bosobola onnokolayo ne Uncle Palaso big up bantu ki bosobola onnokolayo abasinze bayambe nnyo abasinze otuyamba Bebe Cool Hamu Kigunda Miss Kigundu Mama Fina Olufuga Palaso yavaayo n'apositinga kyeyali tetwali tekisuubira yasonga n'okupositinga mbayi but mu bintu financially Mama Fina ne Bebe Cool na Miss Kigundu basinze otuyambako Olufuga. Tulabyeko abaana ku mitimbagano nga bagezaako okubeera nga abasonda ssente mbu okuddiza omusajja essimu ye ekyo kiri mu nteekateeka yammwe? Bakireke tebakikoleyo mistake y'amaanyi eri yasabye kusonda essimu eyo omusajja bamuwa $7,000,000 bazimuwa yes bazimuwa but si baana ate kikeno kyali Bebe Cool ne Mama Fina ne Amisigule basoza sente ezo yes okay ndowooza alina ekibuuzo kyonna eri bakituukiriza ekyo teri yagambayo ffenna tuoba monko ekyo kitegeeza ekyo
ekyo kitegeeza nti tutambulira ku oda ya mukama waffe kyotuusa ku mukama waffe kibanga bwolengera kabaka ng'atuuse mu kifo abambo abaki bano bonna kati ffe tubabako tweyala bweyazi kuki yakitegeeza bwabanga bosi waffe bamutuusizaako kumusalako enviiri omanyi bwe tugenda eruzire balowooza mu ekyo tusala enviiri ke kabonero akasingo era tukibategeeza nti akabonero ka fangoni kalabba sigini kya maaka wansi katwa ate akabonero akalala kabamonko twafuuse bamonkonisi osegeera tugenda kukulira kumu n'enviiri ate nnyongera okutegeeza abayimbi b'e Uganda mwenna ebyo babujja fitina temugenda kusobola fangoni forest buli mwimbi olina okujja n'enkoko ennene empanga abayimbi tuliriza omwimbi yenna atakoze vidiyo ng'egamba nti firi alien scale kyesa okugamba ekintu kimu tikawedde mudda tegeera bwe kiri muve ku mawulire era agera okuwamamawo musaza twagala likes twagala anyway what's wrong with you? This is a court. Omulamuzi walaba kyo tagenda tuwa alien eno court mu respecting abalamuzi mu respecting court kooti esigala kooti empaji za kooti esigala zayimiridde newobeeraani n'oba minisita eno kooti nabagambiddewo musigale ku fangoni since yesterday mbagamba temujja ku kooti muze wano mulimu likes na views mulimu bannamawulire please twetaaga alien tetwetaaga likes and views abaana basinga get out of here mufulumye abaana bano badde wali wabweru get out of here pale tugenda funa kyetwagala get out of here tudde wali fenna nabagamba mutuwere ku fangoni bwaba tomanyi mateeka please respect the court esazosiya likes and views sagala kamera kuntunulamu I don't want any camera. Era kyayogedde kituufu andi mukuteeza kukyayogedde kendi mukongerezaako kyayogedde kituufu batubakulumeko wabuli Get out here. Ayitambwa ng'omuzungu. Get out here. Ayagala kubalaba mu maaso ge. Agambye ati get out here. N'agamba mu nzina mu maaso ge. Ate nga mutuufu. Mafango kyayogedde kituufu. Abaana ba Fangoni badde mu kabira kooti ebeereko nga nkalukalu mu kkubo. Ekifaananyi kibi nnyo. Get out here. N'agala kula mu kamera yonna. Oyo mama Fangoni. Ate mama wamwe yabagambye. Mama Fangoni ensonga ye ntuufu nnyo. Era bagambe get out here. Get out here. Bangi bazze ne baluwa niyo jinsi. Kati nze baluwa ne wano nyini nchemani wa mukwano gwange. So njifuna kati wakanamu. Yo tukakunda bakukoti. Bangi be olina okwebuuza. Bangi be mudanyo okunda bakukoti. Gwe ngate wamwedde wa. Anze kibanda nayogere nangamba soka kane mala kuvaayo ensonga zange nekibanda zange awulo muko naye embeera gyogiraba eryetya bandagenda vaayo soka talina musango ndowooza mukitegedde bannaye bati abaana ba Fangoni bonna wabweru kooti ejjudde nnyo Get out here. Get out here. Mufulumeko. Tufune bumubeera abantu. Fangoni soldiers baze okulaba omuntu waffe yakwatibwa. Tusalewo tukumulako wano. Okutwala amateeka ko tutwala bekwase amateeka abadde n'emisango. Twagala bekwase amateeka. Bagenda nnyo ku ensonga bwetu ne bwetu. Twagala byonna tubikole byetaaga. Ne batugamba kufukamira awo nga tuli awo wabweru bantu twagala muntu waffe ka tudde wano kiza kye batugamba tugenda gobera etteeka lya kooti nga bwe liri bwena tudde wano
kubanga basuubidde nti ffe abantu abagidde mu t-shirt zino eziriko firi nti oba bayinza okwekalakasa naye eriko firi yange teriko firi naye ne bagamba bayinza okuleetawo ensasagge yonna yonna naye n'olwekyo ffe tugenda balaga nti kyebatusuubira si tuli bakakkamu nnyo ffe twagala muntu waffe ate mu mateeka tetumwagala bikumpaka nti obaki twagalanga nga bwebamukwata mu mateeka ng'ayagadde era bwe bagenda okumutuwa mu mateeka ensonga yeyeeri abafango naye n'akazungu kayogedde agambe get out of here your accent ya British accent tebalina t get out here get out here tebalina t naye nga byebyo tusabire ekimenke amuleete mu kooti ffenna tugenda kudda wali tulindire waliwo ne makindekatusoti wano sokulindirawo kubanga tuli bangi etunywa ne kacyayi tuli bangi nakakuba katono